bwe kubanga okyaliko ku Red Zone TV atanaba kubanga osubscribing anyongera okusaba okkirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribing okwate ku kade aka notification abere nga tomissinga nsonga yonna kakati ensonga ey'abantu ababuzibwawo abantu bonna ababuzibwawo nga baali bawagizi ba kibiina ekya National Unity Platform ekyakutte wansi ne waggulu era gye mbadde ntambuliddeyo gye mpiseeyise ne mbaako amawulire ge nkusakiddeyo gwe munnange akyatugoberera wano ku guno omukutu ogwa Red Zone TV. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga we yasuubiza oba we yategeeza ababaka ba Parliament abali ku kaadi eya National Unity Platform yavaayo n'abategeeza n'abagamba temugeza ne mutendewalirwa tebageza ne babatiisa ne mubanga mudda mu Parliament naddala nga abantu abasajja bano be bawamba tebannaba kubeera nga babaladdiza obanga baleeta report ebakwatako obanga abantu baabwe bamanya abantu bano we bali bwe kibanga ekyo tekinnabaawo temugeza ne mudda mu Parliament. Kati olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yegasse ku kaweefube owa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba gwamaze ebbanga eddene ng'akola ow'okugenda ng'akyalira famire z'abantu ezivaamu abo abantu abawambibwa omuli abantu nga Johnbosco Kibalama omuli abantu nga Bakanatta Johnbosco omuli abantu nga bonna list eyo mugimanyi bulungi nnyo nga we twagibasomera gwabadde atera okutambula naffe wano ku Red Zone TV list eyo tuzze tugibasomera. Kakati olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga ziri 26 omwezi ogw'e11 mu mwaka 2023 omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yegattiddwako Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya ne beesuula mu ddene ne bakwata emmotoka ne bagenda ne bakyalirako famire evaamu omusajja amanyiddwa nga John Ddamulira. Omusajja oyo John Ddamulira nabawaako ebimu ku byafaayo bye y'omu ku bantu abawambibwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ate ng'emyaka gy'amaze giwerera ddala okubanga gyamaze mu mikono gy'abasajja abo era akyali munda mabega wa mitayimbwa. Omusajja oyo yawambibwa dda ndowooza mwaka gwali gwa 2022 nga we nabibawa osobola okuddayo mu vidiyo zaffe ezo enkadde n'obanga oba oliawo ofuna ebintu bino. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu akutte ekkubo n'agenda wali ku kyalo kye bayita Gangu n'akyalirako famire eyo bambi eya John Ddamulira. John Ddamulira oyo atamumanyi bulungi nnyo yeyo ekifaananyi kyolaba ekyo oyo omusajja oyo omunene omusajja oyo omukulukulu ye John Ddamulira. Kakati bakyadde wali mu famire yaabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga agenda mu maaso n'okwongera okubakubagiza n'okubasaasirako n'okubazaamu amaanyi n'abategeeza nti tukyakola kyonna ekisoboka okulaba nga muganda waffe mutabani waffe John Ddamulira afuna obwenkanya era ng'akomawo muddemu mu mulabeko bw'abanga gyali bwe baba nga abasajja bamutta waakiri batuwe omulambo gwe oba amagumba ge tumanye nti twamuziika wano ng'era mu bimanyi bwe bizzenga bitera okubanga byogerebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekako ebigambo eby'enjawulo era byennyinza okubanga nkusomeramuko obuli awo tubeere nga tutambula ffenna ebigambo oba message eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook ebadde egamba bweti eri mu luzungu ndowooza wona batogitegedde era ekirungi byenjogedde bitegerekeka. Agambibwa ati ku mukutu gwe ogwa Facebook, later on in Gangu we visited the family of Muzei Johnbosco Ddamulira who was abducted by the military from his workplace at Kiseka Market 3 years ago. His mother Nuriyat Nayiga is going through the kind of pain you cannot describe. Ndoza wanategezeza nti olunaku olwaleero tugenzeko ku kyalo kye bayita Gangu ne tukyalirako famire ya Muzei John Ddamulira ono eyawambibwa abasajja ba military nga bamujja ku kifo we yali akolera mu katale ke wa Kiseka era n'ategeeza nti bamuwamba emyaka 3 egiyiseewo. N'ayongerezaako nti maama we omukadde amanyiddwa nga Nuriyat Nayiga ayita mu kaseera akazibu k'otasobola nakubeera nga onnyonnyola gwe muganange ali ku Red Zone TV. Ndowooza era ensonga eziviirako ekyo bano abantu nga omanyi nti John Ddamulira yali musajja mukulukulu ateekwa okuba nga bambi ye yali alabirira abamu ku bafamire members yali alabirira nnyina ate nga abasajja baba nga bamuwamba ne bamubuzaawo embeera osobola okuba nga ogitegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga ayongeddeko, the family initially told her that her son was in a known prison until she insisted that she wanted to visit him. Wano ng'ategeeza nti famire yaabwe naddala maama wa John Ddamulira
babategeeza nti John Ddamulira ali mu kifo ekimanyiddwa era yakwatibwa era abajja kuba baddamu okubanga bamulaba. Wabula maama wa John Ddamulira bwe yalemerako n'ategeeza nti nze njagala mutabani wange wakiri mukyalireko mulabe newankubadde mwamusiba bwe mbanga mulina bye mumuvunaana wakiri mulabeko omwana wange njogere naye. Abasajja ne batamukkiriza kubeera nga akkirizibwa okubanga alaba ku muntu we olw'ensonga nti oba oliawo tamanyiddwako mayitire. Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu mboozi eno n'agattako Then some of her neighbors in the village started going to her home to sympathize with her from losing her son. Upon learning the real story of her son's disappearance, she was hit by various ailments to a point that she cannot speak properly anymore. Nti n'abamu ku banneighbor oba ku baliraanwa ba maama wa John Ddamulira baatuuka n'okubanga bagenda ewakaawe ewa maama ono okubeera nga bamusaasirako nga bamukubagiza nga bamusaasira olw'okubulwako omwana we. Ekifaananyi nno kino kitambulanga omuntu aba afiiriddwa kubanga abantu okubanga bajjeewo ne bakubagiza ne bakusaasira ne bakola ki kabanga akabonero akalaga nti omuntu yafa. So kati maama wa John Ddamulira bambye essuubi lyagenda limuggwamu n'atuuka mbu ne ku extent okubanga takyasobola na kubinnyonnyola bulungi kubanga tayina ansa ku nsonga ezigenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asembyayo ku mboozi gy'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba, I call upon all of us to amplify our voices even more in the pursuit of justice for families like that of John Ddamulira. N'ategeeza nti akoowoola bannayuganda mwenna okwongera amaloboozi gammwe oba okukangula ku maloboozi gammwe mu kaweefube ono obw'okubanja obwenkanya eri famire ez'abantu bano abaabuzibwawo nga famire ya John Ddamulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo bwagambye asobola okubanga osobola okunoonya ku statement eyo obanga osobola ogendako ku mukutu gwa Facebook n'onoonya ekibanja ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu page eyo eri Bobi Wine erina ne blue tick ey'omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu emboozi eyo agitaddeyo bulungi nnyo. Kakati nange nentegeeza gwe wenna atambula naffe wano ku Red Zone TV njagala okutegeeza nti maaso olunaku olw'enkya tugenda kuba tuddamu ne programu zaffe olunaku olw'enkya ku Monday ng'enaku z'omwezi 27 tugenda kuba tuddamu programu yaffe ey'okubanja era gwe wenna atambula naffe gwe wenna atugoberera ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala okutegeeza nti olunaku olw'Emmande olunaku olw'enkya ng'enaku z'omwezi 27 tugenda kuba tuddamu ate okubanga tukiza programu yaffe ey'okubanja abantu abaabuzibwawo ng'akazito ku mulundi guno kagenda eri omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja Prime Minister mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, Judith Nabakooba kubanga naye yavaayo n'abako ebigambo byayogera ebyongera okulumiriza gavumenti nti yeeyina abantu bano, n'omukyala akubiriza Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo okubeera nga ayagala kusibira abaka ba NUP abali mu kulaga obutali bumativu bwabwe, ayagala obbasibira ekikookolo. Kakati abo be bantu basatu be tugenda okubanga tusimbako essira mu programu zaffe ezigenda okubanga zitandika olunaku olw'enkya ez'okubanja. Abatambula naffe mugimanyi programu yaffe engeri gye tugikolamu, tulina WhatsApp group yaffe etugatta era mwe tuteeka voice notes ezo ne tubanga tubanja abantu abaabuzibwawo. Kati gwa mupya ayagala okubanga otwegattako ojja genda ku nnamba eyo gy'olaba eri 0756081795 eyo giyawo wansi mu karedi akatonaawo, ogiteeke mu simu yo ogende kwoteekeko message ya WhatsApp oŋŋamba amannya nti nze gundi njagala kwegatta ku group eyo, nja kubanga nkwetegereza then oluvannyuma male nkuteekeyo naawe obeera omu ku abo abasobola okubanga muteesa ku nsonga obanga mubanja abantu National Unity Platform ne bannayuganda bonna abazze babuzibwawo wano ku Red Zone TV bwetyo bwe tukola era ensonga zonna bwetyo bwe tuzitambuza. So kati nja kusaba gwatana bakubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel ya Feno okwate ne ku kade aka notification ojja kubeera tomissinga nsonga yonna. Osobola n'otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egyegattira mu kye bayita Red Zone Media Group nga bwe ntera okugamba omukutu ogumanyiddwa nga Breaking News Uganda. Sijja kuwa kujjukiza nayo channel eyo gisubscribingeko tubeere nga tutambula. Sebambule Patrick Nzembera wano nga nkuweereza mbagala nnyo tuwuliziganya ate mu updates eziddako nga mumaze okubanga mu subscribinga ku mikutu gyaffe gino tubeere nga tutambula ffenna mu kaweefube w'okubanga tulaba Uganda empya.